Ng'ennaku z'omwezi 23 omwezi oguwedde, Ssabalabirizi wa kkanisa ya Uganda Dr. Stephen Kazimba Mugalu yatongoza olukiiko olw'okulemberamu ebijaguzo by'okujjukira abajulizi ba Uganda abaafiirira eddiini e Namugongo okuva mu bulabirizi obwawamu obukola ebbendobendo ly'obukiikakkono bw'eggwanga oba amambuka kiyite Diocese oba Northern Uganda. Olukiiko luno lukulemberwamu omusumba w'obulabirizi bwa Northern Uganda Bishop Godfrey Lumu. Okusinziira ku nteekateeka ya kkanisa ya Uganda okutegeka ebijaguzo nga Namugongo, obuvunaanyizibwa bugabwa okusinziira ku bitundu by'eggwanga bw'oyinza okuyita obubondo, cluster oba regions, ng'eno obulabirizi oba diocese ez'enjawulo zegattira wamu okukola ebbiina eryawamu okuteekateeka n'okutambuza omukolo. Kati ng'abantu ba Katonda b'omu mambuka be bali mu mitambo, twagala okumanya obulabirizi obw'enjawulo obukola ettundutundu lino. Okusinziira ku byafaayo, obulabirizi bwa Northern Uganda bwasalwa ku bulabirizi bwa Upper Nile mu 1961 era ng'ekitebe kyabwo ekikulu kiri ku lutikko ya St. Philip mu kibuga Gulu. Kyokka ekitebe kino kyayawulwamu obulabirizi obulala 6 bwe tugenda okwogerako. Northern Uganda was included Lango, the Lango region, the Acholi region and the West Nile region. In other words, Diocese of Northern Uganda is the mother of the current cluster. Obulabirizi bwa Northern Uganda mama w'obulabirizi obulala bwonna ng'ekitebe kyabwo kyekyo ekiri eggulu bukolebwa district 5 okuli Gulu, Nwoya, Amulu ne Omoro. Buno bwakakulemberwa basumba 8 ng'eyasooka ye Keith Russell eyakulembera mu 1961 mpaka 1964 ne kuddako Silvanus Wani eyakulembera mu 1964 mpaka 1966. Ono yakomawo omulundi ogwokubiri mu 1966 mpaka 1969 ne kuddako Janan Luwumu mu 1969 mpaka 1974 eyamuddirira ye Benoni Ogwal ng'ono yakulembera obulabirizi buno okuva mu 1974 mpaka 1989. Olwo nno ne kuddako Alan Oboma eyakulembera 1989 mpaka 1998 ne kuddako Nelson Onano Onweng eyakulembera 1998 mpaka 2009 nga naliko kati ye mulabirizi Godfrey Lumu eyatikkirwa mu 2009 okutuuka olunaku olwaleero. Obulabirizi buno bulimu obusabadinkoni oba archdiocese 10 nga zonna awamu zikolebwa ebigo 41 so nga zo kkanisa ezisabirwamu ziri 386 ng'omuwendo gw'abakristaayo ababulimu bali wakati w'emitwalo 5 n'omukaaga. Obulabirizi obwokubiri nga buno bwe bwasooka okuttulwa ku bwa Northern Uganda bwe bwa Mad and West Nile nga buno bwatondebwawo mu 1969. Emmanuel's Cathedral nga ye lutikko enkulu esangibwa ku kyalo Nvola okuliraana ekibuga kya Arua era ng'omusumba abutwala ye Bishop Charles Collins Andaku ow'omusanvu mu bulabirizi abazze babukulembera. From 1969 up to today we now have 12 archdeaconaries, but in the start there were only 3. Buno bwe bumu ku bulabirizi 39 obukola kkanisa ya Uganda era nga bwetooloddwa ebitundu okuli Southern Sudan mu mambuka, Democratic Republic of Congo mu bugwanjuba ne Nebbi mu bukiikaddyo. Buno bukolwa district 12 okuli Arua, Maracha, Koboko, Yumbe, Moyo, Ajimani, Obonge, Madiokolo, Terego ne Arua City kosa n'ebitundu bya Zombo ne Pakwach. Okusinziira ku mulabirizi Charles Collins Andaku, obulabirizi buno bukyanga buweebwa ekitiibwa kino tebuddanga mabega era kkanisa nnyingi ezizimbiddwa so nga n'omuwendo gw'abakkiriza gweyongera buli lukya. And this diocese is a diocese mainly having many languages. You cannot speak one language. Where I serve, I'm translated. Obulabirizi bwa Mad and West Nile bakakulembera abalabirizi 7 ng'eyasooka ye Silvanus Wani okuva 1969 mpaka 1977 ne kuddako Remelia Ringutho okuva 1977 mpaka 1987 eyamuddirira ye Ephraim Adrale okuva 1988 mpaka 1990. Aliyaka Nguma naddako okuva 1991 mpaka 1994 ne kuddako Enoch Lidrat okuva 1995 mpaka 2005 eyamuddirira ye Joel Samson Obetia okuva mu 2005 mpaka 2017 ne kuddako aliko kati Charles Collins Andaku ng'atikkirwa 2017 okutuuka olunaku olwaleero. Obulabirizi obwokusatu bwe bwa Lango oba Lango Diocese nga buno bukulemberwa omulabirizi Alfred Olwa.
ekitabo kyabwe ekikulu ki All Saints Cathedral kisangibwa mu kibuga kya Lira. Buno nabwo bwasabula ku Diocese ya Northern Uganda mu January wa 1976. Bulina obusabadinkoni oba archdiocese 14 songa zo district bwe zitwala kuliko Amlata, Dokolo, Alebutongo, Otuke, Lira ne Lira City. Abantu bakatonda bakristaayo abali mu bulabirizi buno bali eyo mu 3.5. Diocese ya Lango yakulembera balabirizi basatu ng'eyasooka ye Melkizedek Otimu okuva ku 1978 mpaka 2011 ne kuddako Charles Odutkam mu 2011 mpaka 2017 ng'aliko kati ye Alfred Aluta nga yatikirwa 2017. Ebimu ku byenkizo mu bulabirizi buno kwe kubanga buli mwaka wateekebwawo okusaba okwenjawulo eri abakkiriza era abantu okuva ebule n'ebweya bakuŋŋaana okuwanjagira omutonzi okuddamu okuyaayaana kw'emitima gyabwe. They cover all this place. You can't offer them even chairs. You can't offer them a place to sleep in. They just come with their food, and all they want is to hear the word preached to them. Kyokka newankubadde kino kikolebwa obulabirizi bukyalina okusomozebwa okw'enjawulo naddala abakkiriza obutanywerera ku kigambo kya Katonda ky'oyinza okuyita bannampawengwa. When you make a comparison, when maybe a musician is coming somewhere and then now you want to plan for a crusade, you find that most people would prefer to go for the music, for that musician coming other than coming for the gospel. Diocese oba obulabirizi bw'Ennebbi bwe bulabirizi obwokuna mu kitundu eky'amambuka g'eggwanga oba obukiikakkono abagenda okuteekateeka Namugongo wabula nga bo bakutula ku bwa Mad and West Nile mu 1993 olwo nno ekitebe kyabwe ekikulu ne kisangibwa eGoli nga kye ki St. Stephen's Cathedral. Olw'okubanga kkanisa eriwo ewedde ku mpagala bano balina kkanisa endala eri mu kuzimbibwa Mukama bw'anaaba abasaasidde Cathedral yaabwe ebeere ey'ekitiibwa. Obulabirizi buno obulabirwa Bishop Ozere Owinjo Pons bulimu obusabadinkoni oba archdiocese 4 n'ebiga 31. Okwawukanako n'obulabirizi obulala mu bukiikakkono bw'eggwanga buno bulimu ekkuumiro ly'ebisolo Limaction, omugga, ebitoogo n'entobazi nga bino kumpi bitwala square kilometers ezisoba mu 1011. District eziri mu bulabirizi buno kuliko eya Pakwach, Zombo n'Ennebbi yennyini. Buno bakakulembera balabirizi basatu ng'eyasooka ye Right Reverend Dr. Henry Luko Olombi okuva 1993 mpaka 2024 nekuddako Alphonse Oluya Uwathokudi mu 2024 mpaka 2021 ng'aliko kati ye Ozere Owinyi Pons okuva mu 2022 mpaka olunaku olwaleero. Obulabirizi obwokutaano bwe bwa Kitgum nga buno bukulemberwa omulabirizi Wilson Kitala obwokusatu mu balabirizi abaziba bukulembera. Obulabirizi bulimu obusabadinkoni 10 ebigoma 40 so nga gwa muwendo gw'abakkiriza guli eyo mu 3. Buno butwala district okuli Agago, Kitgum, Padel ne Lamo. The diocese of Kitgum is unique in the sense of its strategic location. Strategically, it is located between the border of South Sudan and also our neighbor, the Karamojong. Bwakutula ku bulabirizi bwa Northern Uganda mu 1995 ng'ekitebe kyabwo ekikulu kyeki All Saints Cathedral ekisangibwa e Kitgum. Abalabirizi bali basatu abakali entebe y'obulabirizi buno nga kuno kuliko yasookera ddala Beka Ochala okuva mu 1995 mpaka 2022 ne kuddako Benjamin Ojwang okuva mu 2022 mpaka 2019 naliko kati Wilson Kitala ng'atikulwa 2018 okutuuka olunaku olwaleero. Obulabirizi obukyasembeyo bwe bwa West Lango kyokka nga bo bwakutula ku bulabirizi bwa Lango mu 2014. Buno bukulemberwa omulabirizi Julius Caesar Nina ng'ekitebe ekikulu ki St. Peter's Cathedral kisangibwa ku kyalo Aduku. Buno butwala district za Uganda 4 okuli Oyam, Kole, Apach ne Kwanyam. Obulabirizi bulimu obusabadinkoni 22 n'ebigo 98 so nga zo kkanisa entonotono ziri 707 nga babakkiriza baleyo mu 200. Abalabiriza bakabukulembera bali babiri bokka nga kuliko omulabirizi Alfred Aka yatikira mu 2014 mpaka 2018 ne kuddako aliko kati Julius Caesar Nina nga yatikira 2019. Obulabirizi buno n'abalabiriza babutwala kosa n'abakkiriza betulina nga 3 omwezi ogujja okulemberamu okujaguza n'okujjukira obuvumu bw'abasajja ba Katonda abajulizi ba Uganda abaafa olw'enzikiriza yaabwe.
Olunaku olw'enkya tugenda kutunuulira butya eddiini bwe yasaasaanyizibwa mu bitundu by'obukiikakkono bw'eggwanga ng'esibuka Bunyolo. Priska Namulema agafeeyo ku Spark TV.